Uganda. Tugendako wali dokita waliwo embeera eri wakati wa Rwanda ne Congo. Twajogeramuko naawe ku nsonga z'abayeekera ba M23. Abantu abo bafuuse ekirala. Oli alumiriza munne nti gw'osindika abantu bane wange. Ate abantu bangi abaziba batuuza ndayo abakulembeze bangi abatuuza obufoofofo nti banne ebintu ebyo bigwewo. Alipoota y'ekitongole ky'ensi yonna ekirondoola eddembe ly'obuntu ekivaayo ne kigamba nti Rwanda ono yateeka ssente mu bantu bano n'abyegaana. Dokita, we baatuuse okukubira ennyonyi eyo, olowooza ki ekiddako wakati w'amawanga gano abiri era ebyogerebwa byonna gwe nga omulondoozi w'ensonga zino oziraba otya? Esooka yo Congo okuva mu mirembe gy'aba Patrice Lumumba okudda eno mu mirembe gy'aba Mobutu tefunangako buweerero era kizibu nnyo okufuna obuweerero kubanga nnene nnyo ekisusse erina ebyobugagga bingi nnyo kumpi ebyensi yonna yonna biri Congo. Tewaliiwo Dr. Nekano kwogereko nti era erina abaavu bangi nnyo. Yes. Kakati tewaliiwo mawanga ago agaakula lwe gayinza kuleka Congo ebeere ng'erimu sanite ng'erimu obutebenkevu. Tebasobola. Nako kakodyo. Tebasobola kugireka ng'erimu sanite. Ng'amawanga gennyini ate basobola n'okuyita mu bamassinaries. Mu bamassinaries. Nga bamasinare gye bali naye nga baabwe nga bw'olaba Russia bwekozesa Wagner Group bagikozesa Abarussia naye buli gyeraga baga nti abo Wagner Group bantu ba private organization naye nga be babasindiseeyo. Kati nene Congo basindikayo bamasinaries abafaana bwe bati tebayinza kukkiriza ebeere sitemu nti Rwanda ne bweneevaayo era Congo ejja kusigala nga teri sitemu. Bajja kuyita mu gundi endala n'okugisala obusazi okugipatitioninga gitematemamu bwe bati bwe baali bagikola Congo okuddira abatuusi ne babateekayo ezo zonna gyali mitego mu maaso mu future gye baamanya nti abo bajja kulwanagana tebajja kubamu. Yes, bakimanya bwe tubasalira eri mu maaso eyo abo bajja kulwanagana kuba tetwagala awo wabeerewo mirembe. Nokyo olina okuteekawo abantu abataategeeragana. Kakati Rwanda Congo abatuusa abali e Rwanda baava wano beekuŋŋaanya abali mu mawanga ga East Africa ba refugees ne bajja wano ne balwana ne bateesa nti bwe batuusa Museveni mu bukulembeze abayambe nabo baddeyo batuuke eri e Rwanda bonna nga badde si Rwanda yokka badde ewaabwe buli omu ng'alina omutuusa ewaabwe. Kakati kyova olaba wano twalina balwijema nga bali mu bitongole byonna ebikuuma ddembe ba Bunyenyezi baani Bakagame n'abalala bayingana. Kati abo be badde e Rwanda. Kati ebadde e Rwanda balina obligation endala etwala bannaabwe wa e Congo. Yes, era mu kutwala Kabila e Congo ekigendererwa ekyali kyakuzaayo Abanyarwanda abeeyo abatuusa abali kyaki wano gye yamalamu ebbanga ddene nnyo wano e Kampala. Yes. Now kati era olaba n'abata Kabila baali bakadogo abaasuubira nti bali betrayed. Now kakati abatuusi abaava eno abalina okudda eyo be baava wano bamaze okutuusa ono balwana ate ne balwijema ate ne bagenda ne batuusa Bakagame e Rwanda. Kati batuusa Bakagame e Rwanda kati olwo ne Bakagame ate balina okubavuga bavuge batuuse bano Congo. Ekyo kyolaba ekiriko baagala kusalako bwe basobola kubeera. Eyo emu ku nsonga ze batagenda kugonjola leero. Tegenda kuggwawo. Tegenda kuggwa leero.
kyokka tegenda kuggwa leero ate Congo olw'okuba nnene abayeekera abahutu bonna Bakagame be bajja mu buyinza ne badduka abali mu mitwalo n'emitwalo bali Congo. Kakati ate abo jjukira nti abo threat eri obukulembeze bwa Rwanda. Kakati Rwanda tesobola kubeera stable, erina okukuuma Congo ng'eri in check buli kiseera ebeera yeraliikirira abahutu but at the same time erina n'obligation okustabilizinga abatuusi abagiyamba okuwamba e Rwanda. Kati olwo lutalo so suubira eyo conflict okukka bubusi n'eddamu nekka n'eddamu ate nga ejja kutwaliramu amawanga amalala, ejja kutwaliramu Burundi, ejja kutwaliramu Uganda kubanga ffenna tulina interest mu mawanga ago. Era mbadde ngenda kubuuza Uganda tekiriimu yaawo tekusebwe, tulina interest mu mawanga ago kubanga abatuusi byowulira muhoozi agamba nti abo baganda baffe abawe mu 23 byebyo kyayogera mazima biveeri ye bino kyonna ekyokuba ennyonyi dokita neyo muhoozi byajayogera bina ebikwatagana ebikakasa nti kituufu ddala Rwanda yeteeka ensimbi mu bantu abo. Ne Uganda ebadde ng'ebateekamu ne Uganda ebadde ng'ebateekamu era senga onoonya abantu abali close ku sali musale oyinza okwekanga nga balina information gye bakuwadde ekwatagana ku ba M23 ne Uganda nga bakwataganira ddala. Senga ng'onoonya omuntu ali close ku sali musale ayinza mubayita bakigadde abo bagata journalists bajja kubuulira nti tubadde n'enkolagana nnene. Ate Uganda any country tewasobola kubeerawo bintu conflicts zifaanana bwe ziti nga tegirinamu interest okujjako ngeri eggwanga teririna bukulembeze. East African Community gana amawanga gonna mwegali Congo yakajjamu terina kyesobola kukolawo okulisolvinga nsonga eno terina kubanga ensonga ezajjawo East African Community eri nakakati zeekizizitinga. East African Community eri evaawo etya bawamba obukulembeze wano obo tebamuwamba. Bwe bamuwamba president gwe bawambye addukira kulimu mu mawanga aga East Africa. Bwe bawambye addukira mu ggwanga erimu ku mawanga agakola East Africa. Kati bwaddukirayo kati liri eggwanga litandika okukola enteekateeka ezirumba lino ono mwagenze eri gye yagenda liteekateeka likole revenge bakomyewo oli gwe bajjeye. Definitely East African Federation yalina collapsinga kubanga mu mateeka ebyo tebyali ne bwe byandibaddemu. Kakati kasitoba nti eggwanga eriri mu East Africa lirina abayeekera abajja okunzijjako definitely embasi kyayinza kubeera mu East Africa. So kakati ebyo byaliwo mu East Africa eri nekolapsinga era nze bwe baakola ebyo nzijjukira nga mpandika article mu Observer. Article eyo nagamba nti eyo kirabu ya kunywa caayi kirabu y'abakulembeze kunywa caayi sinkanamu awo kunywa kacaayi banyumyamu nze bwe nagiyita kubanga nalaba nga ebitwawula nga bingi eri mu kiseera ekyo nga balina ebibiina by'obufuzi bitambula bulungi nga balina enkola ya bibiina byabufuzi nga ffeno tulina ya kibiina nga tulina movement system kwegamba nga ffe tulina nkola ya bibiina eri nga bajjako abakulembeze ono n'avaako oli naddamu eno nga ffe temuli mu movement mweyagala bweyagazi tuli mu mukulembeze ogwo kwegamba ng'olaba tetulina we tukwataganira kwegamba ng'olaba nti abantu bataddewo kirabu bagende banyumyemu ku mboozi bateekewo emboozi banyumye naye nga ekigambo kye bayita East Africa nti bagenda kufederatinga nga bakolagane ng'amawanga agali mu ECOWAS kyali tekisoboka ate wano
waliwo n'omuntu alowooza nti ye yalina okukibeera. Nze nnyina obbakulemberamu okulisolvinga buli kimu. Kakati ebyo byonna wali olaba bulabi nti ejja kuhiitinga dead end. Ejja kuhiitinga dead end. Abalala bajja kutekinga advantage over the others. Era nga tekijja kusoboka kubeerawo. Olumu nga tuyinza n'okuyingira mu byobufuzi by'eggwanga eddala. Obadde olaba wano okulonda e Kenya nga e Kenya balabanga ffe abayingidde mu kulonda kwabwe. Yes, ng'era balaba tulinga abakwefuze. Kati ebyo byonna nga tebiyinza kubeezaawo East African Federation. Abalina essuubi mu ekitegeeza mu nkola ey'amawanga gano aga East Africa okwanaganira wamu n'okulozovinga. Balina njogerako ne pulezidenti wa East African Court of Justice bamwita mukulu Ernesto Kayobera. Baali wano mu East African Court of Justice mu misango egyo gye bawozesa egya East African Court. Naye nga mubuuza nti bino bye musalawo kooti zino ze bisalawo ani abiteekesa mu nkola ye kiriwo ekyali kiteekeddwa mu nkola. N'agamba no ffe kye tukola kwe kuyisa ensala zino kakati kiva eri abakulembeze abo. Neŋŋamba so kakati temubeera nga mwateekawo ekyo nga temulina mechanism ekiimplementinga. Nga nekirala kye nalaba tewali teeka lifuga nsimbi kooti eyo zeefuna kati nti omuntu omu yasolisitinga naga Uganda ewaddeyo bwezi ategeeza Uganda bw'enaaba n'omusango bajja kubaawo conflict of interest. In fact oyinza kugigeraageranya ku bigenda mu maaso kaakati mu Russia ne Ukraine. Yes. Omuntu yenna abuuza UN nti epuleyinze roolo ki naye ogenda okulaba nga efuuse kyesirikidde nga Guterres Secretary General alinda Amerika kyeneeyogera, alinda Bungereza kyeneeyogera, kati alinda Amerika kyeneeyogera. Ye bw'omubuuza owaayi wandituusizza abantu bano ne mubakkaanyiza ne batatta bantu. Talina buyinza bwonna